ntera okubagamba nti totta kibi nga tonnakikenenya ndusu, naye kye bayita okufiira mu kazannyoko kirabika ndowooza kye tulabako ennaku zino. Munnange tubadde tukyali awo nga Kasibante ono Robert Kasibante yatwala omusango mu kkooti gwe baawa diiru ey'okutwala omusango mu kkooti awaabe nti Museveni yabba akalulu akawuta kamazima na bwenkanya, ne bamaliriza nga omusango bagwejjiddeyo. Alemereddwa oba yatugamba nti yalemererwa mbu kositisi ez'omusango nga ziri waggulu nnyo mbu okusobola okunoonya obujulizi. Kakati kye yeeyimbyeko ate kinene nnyo, kubanga agambye mbu naye agenze mu nsiko, aliira ku nsiko, kiba kitegeeza nti kakati mbu naye kati alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, mbu naye kati aliira ku nsiko, mbu bamukubira amasibu. Alina obubaka bwe, kasooke tubuyitemu katono wano tulabe. Njagala kutwala mukisa guno okutegeeza bannayuganda nti nange neegasse ku Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okubanga navudde mu maka gange ne neekweka mu nsiko gy'omundaba gye ndi, kubanga babadde bannoonya oluvannyuma lw'okutwala omusango mu kkooti nga banvunaana oba nga bannenya. Lwaki nagenda mu kkooti, mu Supreme Court okuwabira General Museveni. Kaakati munnange ekyo kye bayita okubulwako kyozzaako, kubanga ono nga bwe mugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu pulojekiti y'abali ebalumya omutwe essaawa eno, baateekawo pulojekiti yaabwe ne wabula ebalumya omutwe. Kakati ate ono ye ali close nnyo, bwe beri pulojekiti ng'oba kale yabatolokako, kubanga twagala naffe oba oli awo ensonga ya mugiwa amakulu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera Museveni. Kakati naye Museveni yateekawo ekintu ndowooza ekyamugejjako, katugambe kale nga tugeze nga oba Obote yateekawo Museveni naye n'amukola kinamugejjako. Kale katugambe bwe tutyo, kubanga naye narrative nayo weeri era mugikkiririzaamu abamu abagezaako okukola ki, okuwudiisa abalala. Kakati tulina pulojekiti empya eya Kasibante gye baaleeta, ataddeyo omusango, bagwejjiddeyo, bagabanya akasente kaabwe. Kkooti esaze nti Museveni ye yawangula kuba n'omusango gwe baawaaba mu nnaku ze baateekawo, akalulu kaggwa bateekawo k'ennaku oba ebbanga lyolina okuwaabiriramu nga tebagaaliyite nga kkooti temaze kakasa nti kati ye legitimate president. Munnange bagenda okulaba bajjukira nti mu kaseera ako Kasibante ono era baageza kumuwa platform agende ng'ayogera, n'agamba mbu ye Kyagulanyi ye talina buzibu ku Kyagulanyi, mbu ayitire eyo gy'ayitidde, Kyagulanyi jjukira ng'awese tebamanyi waali, mbu naye kaakwate lino ekkubo ery'omu kkooti n'oli naye kaayitire eri. Naye ye Kasibante tebalina kye baamubba. Munnange bagenda okulaba kafirimu kaabwe kawedde, abantu tebabiwana makulu, tebikoze headlines mu mawulire, tebagamba tukoze tutya. Kati Kasibante nedda, kubanga twali tupanga nga twagala tuteekewo abayeekera, tugambe nti Kyagulanyi alina abayeekera nga tumaze okumukwata, tumutadde mu kkomera, tumutaddeko agasangosango ti ne gurupu y'abayeekera yiino gye tugikutte, babano bawa obujulizi ku Kyagulanyi, ne ba deputy be nabo nga babatiisizatiisiza oba oli awo, nabo oba ne babako bye boogera, katugeze singa kyaliwo ekiri. Kyagulanyi bwe bataamukwata, eyo pulani neeyiika. Kati ng'emaze okuyiika, eriyo kwegamba yayiika ku sayidi eya Kyagulanyi, naye ate yayitamu kubanga akasente ko baakafuna. Abaawaaba omusango ne Kasibante wali awo mugagga nnyo, tebamuzannyirako. Era mwe muba mulowooza nti yalemererwa luli okuteekayo obujulizi nga talina ssente, kati azirina ezigenda mu nsiko, kubanga kyembadde neebuuza nange nga nti musajja waba ziri zaamulema zino zanaasobola, kubanga obuyeekera kinene. Kaakati munnange wuuyo naye agenze mu nsiko, mbu agenze mu nsiko mbu kwegatta ku Kyagulanyi, mbu agenda kwekweka, ali wano Uganda naye era tebasobola kumuzuula. Kati bwa naye agenda kuba alikodinga obutambi nga tulaba ayogero
ng'ali ku miyembe nga Kyagulanyi ng'ali mu kulya waffene oba ali kugamba naye agenda atandika okulikodinga obutambi kubanga ekigendererwa kyakujungulula kiri ekyokubeera mu nsiko nti si Kyagulanyi yekka yasobola okukikola n'abalala basobola okukikola era Muhoozi ne taata ne batakiwa makulu ne babeerawo nga bagamba muveeyo ffe tumanyi gye muli kaakati awo muganda wange we tuli nti ebintu bya Uganda politics Museveni waali yamanyi akazannyo kano akalina era asobola okutuula abantu ku bwongo mu buli ngeri yonna naye Kyagulanyi mu butuufu yagamba nti Museveni bw'aba alina obukodyo 7 Kyagulanyi yagamba yalina obukodyo bw'3,000 1,300 nyinza okukikkiriza kubanga bwe tutunuulira ebigenda mu maaso okuviira ddala mu campaign bano bakunamye nnyo oba mu myaka 5 gye tukubye amabega kituufu bakunamye nnyo Kyagulanyi abalabisizza nnyo era ekisooka abambudde bonna ebikolobero byabwe n'abyanika ensi yonna n'ebimanya ate nga biriko n'obukakafu ayogeza Muhoozi ebikikinike n'atuuka n'okwogera ebitajjansa era ne yeekuriyetingira abalaba okwetoola ensi yonna ne bannayuganda bamutunuulira agamba naye ono ddala mutabani wa Museveni nga tumanyi omusajja kwegamba amanyi okulimba mugezigezi mu field eyo ey'okucyangacyanga ebintu bye naye ono ddala abantu nga boogera gwe bogenda mu comment section z'emitimbagano ku platforms ezisinga waliwo neyagamba balina okukola DNA ku Muhoozi waliwo yakyogera kaakati ebintu ebikwatagana n'enguzi ebyo nabyo ebintu ebikwatagana n'okulinnyira eddembe ly'obuntu ebyo nabyo ebintu ebikwatagana n'ensolima mu opposition ezibadde zituulira muli ebyo nabyo byonna n'abyanika bw'ati nti teyabaleka kyekimu era aba opposition abalya mu lulimi n'oluzise baasigala bagamba nti Kyagulanyi atukoze bubi ayonoonye opposition ffenna atugizeegize kubanga opposition definitely eyekikwangala agenza okuvaawo ng'amaze okutereeza buli kimu alevulinze ground tubamanyi kati kyatabakoze muganda wange bali ku bunkenke obw'amaanyi bulijjo babuuza abaana azzaako ki kati tebalina waakubuuza kubanga bakimanyi kyazzaako yakyemanyidde yennyini kati baagala bateekewo kasiba nti tetumanyi bagenda kubikola batya oba choreographer waabwe agenda kubitetenkanya atya naye bagenda kubitetenkanya era yadde ng'era bagenda kwongera kukunama bakuname kubanga Kyagulanyi kyakoze abantu muganda wa kati wujo kasiba nti mbu naye alira ku nsika kati naye alina owa kamera ssebo amukwata katambi oba kati ali ku lwazi lwawa gye yagenze yo n'akwata oba yagenze kusamira teri amanyi ndozi yagenze kusamira n'aga akankole yagenze kukoma mu byoto ko ye kandikodinga akatambi kagoyinge viral oba n'amakage naye kati amagye gye gali ge gagakuuma ati naye agavuddemu nga bwe bakuuma aga Kyagulanyi poliisi bweriyo n'amagye ndowooza n'ag'omukulu nago bwe gatyo bwe gali kale bonnange nga ali eyo ku self imposed exile nze nnyinza kumuwa amagezi nti ebintu byazannyirako bannayuganda bamulaba ate abamukozesa bagenda kumuleka mukazannyaako asigale kubeera kisassalala lwakuba nti era naye talinaawo nnyo kwegamba kya future mu byabufuzi nti oba kino oba kiri wabula musajja wattu aliwo naye kukola nga puppet kyebamugamba useful idiot kyebamugamba kyakola anti senti kale munnange tusinkane mu mboozi zaffe ezinaddako naye kati ekiriwo ekitutrendinga buyeekera kugenda mu nsiko Kyagulanyi yabagamba nti Museveni ne mutabani we kyebaagala bajja kukifuna nakawulira ako nti kyemwagala mujja kukola ki mujja kukifuna
lindirira nange ninze maaso ku lutimbe kabina ku ddongo